الحمد لله الذي وفق من اختاره من عباده لطاعته وأهل من ارتضاه منهم لعبادته وهدى من أحبه للمسارعة إلى مرضاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته ولا مقاوم له في جبروته وعزته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أيها المؤمن إن أصدق الكلام والحديث كتاب الرحمن، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتجرز الله سبحانه وتعالى ويو الله جل في علا أتشات تدم بلمو ولو الله جل وعلا بيجر الدي أبامكنا كده بابتك تك بغينا كبزيك بعد صلاة الجمعة، أبالا بابا زي سدا بعد صلاة الصبح، أبالا بس قد يوكمي مجابوي bamala dda okusaala mu mwezi gwa Ramadan, gino emyezi egisigadde tegibakwatako, ate abalala banguyiriza bajje ate abeere nga bayimirizaawo esswala. eyawukana Allahu subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, nzizzaako okusaalira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, oyo Allahu tabaraka wa ta'ala gwe yasitula ng'ekimusituza okuva ku nsi kuno nga Allah alina kyagenda okumuwa ekyamaanyi, okumanya obwo obubaka Allah bwe yamuwa bwali busukkulumu ku bulala. Allah yamusitula n'amutumira omu ku bamalayika be, Jibrilu alayhi salam, lisuhbatihi, aberenga amuwerekerako, naye olaba naye alina we yakoma, n'agamba nti nze wano wenkomye, weeyongereyo. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne yeeyongerayo nga alina kyagenza okunona. Abalala kye bagayaalira olwaleero, nkutidde omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allahu subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya. Era Allahu tabaraka wa ta'ala atukakasa mu Qur'an n'agamba nti ya ayyuha alladhina amanu ttaqullah. Allah atukowoola abange mmwe abakkiriza mutya Allahu subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi,
mubutuufu bw'okubeera nga Allah tumutya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Era okufa tekutuukangako okujjako nga tuli abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, abasiraamu abasaala, nga okusaala kwe tugenda okulaba nga gwe mulimu Allah lwaki yasitula nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mukadde nga Allah amaze okujjula mukyala w'enfanfe, ate mukadde nga Allah amaze okujjulula Abu Talib era naye enfanfe wa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah tugamba suratul Isra بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يوكنا الله سبحانه وتعالى nsongaki lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatambuza nabbi nga mujja ku haram masjid ye Makka, Allah namutwala ila bait al-Maqdis, Allah namusitula ila 7 samawat, nayita magulu gonna paka ku fawqa 7 samawat, n'eryomusanvu n'aliyitamu, falaqiya rabbahu, nasinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Ebibuuzo bingi, yamulaba teyamulaba? La, nabbi teyalaba Allah subhanahu wa ta'ala, naye yayogerako naye bighayri wasita, nga tewaliiwo nti nno oba Jibril alina obubaka bwaleese bumutegeeza. Bal ra'a nuura, nabbi yalaba kitangaala, naye yali kumpi ne Allah. Kiki yamuwa? Allah yamuwa essala. Essala nabbi gye yali anonye, bingi bye yalaba, bingi bye yayiga, yasinkana abaka abaamusooka, naye essala gye yali anonye. Baganda bange ebitiibwa, mumanyi kye bayita taariku ssala? Okusaala alhamdulillah tusaala, tuli basiraamu alhamdulillah, amanya ga kisiraamu alhamdulillah, naye baadhu minna, abamu ffe tukoma kumanya. Twatula nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulallah wala na'mal bishahada. Nitakwera ku shahada gye twatudde ne tugaana okusaala. Mumanyi taariku ssala, oyo yenna aleka esswala, teriyo muntu aleka sswala nga musiraamu, taliyo, talina mukwano ng'aleka esswala. Era omusiraamu yenna kino alina okukimanya nti ebbanga ng'akyali musiraamu alina okuba ng'asaala esswala 5 buli kanaku. Yaqulu المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به يوم القيامة الله كاغند okusooka okutubalako ku lunaku lw'enkomerero الصلاة. egenda kubeera الصلاة, egenda kubeera الصلاة. Tebagenda kukubuuza nti waliwo yakusaalirako, la, egenda kubeera الصلاة gye weesaalira. Baganda bange bakkiriza, man taraka as-salat, omwanadamu yenna n'aleka as-salat, mal'unun fil ard, yakolimirwa ku nsi, n'ebiri ku nsi bimukolimira. Wa mal'unun fis samaa, n'ebiri mu ggulu bimukolimira, era yakolimirwa mu ggulu. Oyo yenna aleka as-salat nga musiraamu. Wa man taraka as-salata, era yenna oyo aleka as-salat, tal'anhu alhitaanu fil bahr, ebiri mu mazzi ebyennyanja n'ebigwa mu muteeko ogwo, wallahi bimukolimira. Waman taraka as-salah, era
no yenna aleka as-salah tal'anuhu al-haya at-tuyur fi al-jaw ebinyonyi byolaba mu bbanga bimukolimira olw'ensonga ebinyonyi byolaba ebyo bitenjereza Allah subhanahu wa ta'ala sabahan wa masaan kumacha n'olweggulo. Aina najidu hadha tukijjawa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba law annakum mazima ddala singa tatawakkaluna ala Allah twali twesigamira Allah haqqu tawakkuli au haqqa tawakkuli okubeeranga tumwesigamira mu butuufu bw'okubeeranga Allah tumwesigamira la razaqakum kama yarzuqu at-tayr Allah yandi tugabiridde nga wagabirira ebinyonyi. Tebiina nnimiro, tebiina maduuka, n'ebikeera ku makya ne birya ne bikomawo ng'ate bikkuse. Muganda wange gwaleka essala idha maata al-abdu omwanadamu yenna waafa wa huwa taariku as-salaa ng'abadde aleka essala ebintu bino wammanga teyimukolebwako mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. La yughsal au la yughassal tetumunaza waba afudde, wala yukaffan tetumuzinga mu ssanda zaffe enjeru, wala yusalla alayhi tetumusalira swala esembayo, wala yudfan fi maqabiri almuslimin tetumuziika mu rimbo za busiramu, wala yudkhalu makka au haram tayingira bifo bitukuvu, tasobola kuyingira Makka, tasobola kuyingira Madina liannahu mushrikun abeera amaze okubeera nga ava mu ddiini eno ey'obusiraamu. Woleka esswala mutaammidan ng'ogenderedde mwaka ku mwaka tosaala nga ya aqida kwotambulira oba okwenyakwenya Allahu subhanahu wa ta'ala. Ategeeza obwekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu innama almushrikuuna najasun. Baganda bange bibitiibwa, Allah yatwakasa nti mazima ddala abo bonna abagatta ku Allahu subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala bakyafu. Era Allah n'agamba nti fala yaqrabu almasjida alharam ba'da aamihim hadha. Temubakkiriza wayi nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam temubakkiriza kuyingira mu bifo bitukuvu ba'da fathu Makka. Mugiguddewo mugiyonjezza Makka, muyonjezza ennyumba ya Allah Kaaba, temuddamu kukkiriza bawakanyi kuyingira mu kifo kino ekitukuvu ate okubeera nga bakyonoona hatta okutuuka we banaasiramuka ne baddamu okubeera nga ate basaala. Ayuha almu'minuun, baganda bange bakkiriza, taariku ssala omwanadamu yenna aleka essala amidan mutaammida ng'agireserwa bugenderevu asharru inda Allahi min azzaani, mubi nnyo mu maaso ga Allah okusinga ayenzi. Oyo yenna aleka esswala, aleka esswala mutaammidan ng'agirese ng'agenderedde, asharru ate mubi nnyo inda Allahi min azzaani okusinga omwenzi, wa min alqaatil okusinga nasse munne, wa min alkadhaab mubi nnyo okusinga alimbye, wannammaam ate mubi nnyo okusinga ow'olugambo. Taariku ssala la yuzawwaj tetumuwasiza mukyala, tetumuwa mukyala, wabeera mukyala tetumufumbiza, wala yusahab talina mikwano hatta okutuusa ngazzeemu okubeera nga ate asaala. Baganda bange ebintu bino bikakalimu, naye bwatyo nabbi Muhammadin sallallahu
alayhi wasallam weyabeeranga atusomesa. Era mu nsi eziina sharia law gana amateeka baga practicinga. Wallahi kasaba kunoonyerezaako oyagala kuwasa mwana wa bendi bakunoonyerezaako nti yani avaawa siratuhu kwigamba history wali atya okuva mu buto bwe abadde yeeyisa atya. Nedda oyo atera okuzannya betting atanywamu ne ku njaga kati kwegamba ne swata saala nebbaluwa gyewawandiika bagikuddiza. Ekyafaayo kyaliwoko wano mu Uganda naye osanga otunabikkirira Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeeranga ate ajja kusaasira omwana Adamu eyabeeranga atuukibwako ensonga eyo. Fihi wadin fi jahannam, waliwo olusenyi mu muliro. Ismuhu ghayyu, erinnya ly'olusenyi olwo baluyita ghayyu. Liman dayya'a as-salah, agenda okuluyingira olusenyi olwo yoyo yazannyisanga esswala. Yatakasal fi as-salah, ng'agayalira esswala, nga musiraamu naye ng'agayalirira esswala, n'olwekyo tagenda kuluwona. Wa hunaalika alwailu, era mu muliro mulimu olusenyi. Liman akharaha an waqtiha, yani eri oyo omwana Adamu eyakeereyesa esswala nga tagisaala mu biseera byayo. وقال تعالى, الله سبحانه وتعالى تجز من القرآن, فويل للمصلين. okubona abona kuli eryoyo omwana Adamu asaala. Ono musiraamu Allah gwayogerako, alladhina hum an salatihim sahun, oyo asaala naye ng'esswala ze azikola ki? Aziragajjalira. Asaala lwayagadde. Awulira omwazinyi nga yaziina n'asigala ku mulimu gwe, nga ne kasitoma taliiwo, ng'alinda abatajja, agenda okulaba nga esswala yiseeko essaawa emu. Fajaa wa yusalli, najja nga n'omuziki bagusibye n'agamba kaasaale, naye nga adhan al awwal, adhani yasoose nga wallahi yagiwulidde. Era wa fi jahannam, mu jahannam, wa hunaalika saqar, waliwo kye tuyita saqar. Wama adraka ma saqar, kye kigenda okumanyisa saqar. Babun fi jahannam, ogwo mulyango mu muliro baguyita saqar. Babun fi jahannam wa fi asfaliha liman taraka as-salah, ani agenda okuyingira eri oyo omwana Adamu yalekanga essala. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba, ma salakakum fi saqar. Bajja kumubuuza omwana Adamu nti ya rabbi, gwe ate muliro okolamu ki ekiku? Lwaki oli mu saqar gwe? Lwaki olina wansi? Bab asfal fi nnar, mulyango guli wansi muliro mulalamu. Ajja kuddamu ayogera ebigambo eno, ebigambo bino nti qaalu lam naku min almusallin, mazima dda tetwali mubasaala ate nga tuli basiraamu. Qaalu lam nakun min almusallin, wallahi tetwali mubasaala, yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atutadde mu muliro guno. Ayuha almu'minun, baganda nga ebitiibwa, dayaha ghayyu, essala kasita ogizannyisa ogenda kuyingira ghayyu. Wa ta'khiruha waylun, ate wona agikeereyesa era ogenda kuyingira wadin, olusenyi muliro. Wa tarkuha saqar, ate wona agirekera ddala togenda kuwona, ogenda kuyingira babun eyitibwa saqar. Allah buli muliro oba buli mulyango gwayogerako nga gwa muliro
ogumiro tegubeera gwa kuzannya. Attakasul fi ssala, okugayala omwana adamu yenna agayalira essala n'agiragajjalira. Atakallam ani alladhi yusalli walakin yatakasal bissala, njogera ku oyo omwana adamu asaala naye ng'essala ye agigayalirira. Eno ye iqaabu ye. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuwa iqaabu efaana bweti. Qala ta'ala fasawfa yalqawna ghayya. Ye ghayyi gye mbadde njogerako. Allah subhanahu wa ta'ala abo bonna agenda kubateeka mu waadi eyitibwa ghayya. Ata'lamuuna, baganda nga babitiibwa mumanyi ma huwa al-ghayy? Ghayyi tugimanyi bulungi. Qala ibn Abbas aw qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, attegeza ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadha al-wadi, ye weyategeera ku waadi eyo oba ku lusenyi olwo tirugenda kuba luzibu nnyo, yakolanga ki? Qala nasta'idhu aw tasta'idhu minhu jahannam. Benkola yaabwe baali beekingirizanga omuliro gwa jahannam fi kulli yawm, buli kanaku 70 marra, emirundi 7. Olw'ensonga baategeera nti nno kabenje k'amaanyi. Limadha uidda hadha al-iqab aw hadha al-wad liman taraka as-salah aw liman dayya as-salah. Ekyo ekibonyerezo kyateekebwateekebwa ku oyo omwana adamu yenna aliko esswala. Ate Allah subhanahu wa ta'ala tayogera ku nsonga n'agitugamba nga ya muzannyo. Allah amaze okubeeranga atuwoninga kati akati kali mu ngalo zaffe, tukozeewo ki? Waqala sallallahu alayhi wa sallam, atutegeeza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Bannange, enjawulo yaffe wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu salah. Lwaki osigala ku mulimu naye n'asigalawo nga adhan egenda mu maaso? Bakuyise oveewo, jangu osabe Allah akuwe baraka, Allah akutere emikisa mu mulimu gwo, naye alhamdulillah gw'otudde osigaddewo. Toyina njawulo wakati waffe nabo. Faman tarakaha, essala kasita ogireka mutaammidan, ng'ogenderedde ate ng'okimanyi nti nno olina okusaala, faqad kafara, obeera ovudde mu ddiini ey'obusiraamu. Ala inna ahsana al-kalaam wa ablagha an-nidaam kalaamu llahi al-malik al-aziz al-allaam kama qaala ta'ala fi al-kalaam inna ad-diina 'inda allahi al-islaam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توبوا إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين الذي أنار قلوب المتقين بنور كتابه المبين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، baganda bange ebitiibwa nga tumaliriza essola kikulu mu bulamu bwaffe. wasiyati ila tullab, kyennaamira baganda bange abayizi abadde mu masomero, mwakomyewo mu holidays, n'abaala bakyajja, wallahi mwekumire ku ssala. Ku ssomero mbadde musaala, era nga abasomesa bafaayo bakola kinene okubanga musaala. Naye mu holiday kasita munaagamba nti la, katika naakadde kakubeera waka kwebaka nga temwagala kusaala. Uliza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba
قال عليه الصلاة والسلام أن تارك الصلاة مزمد دلا أو ينا عليك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤوس الكفرة. ينا عليك الصلاة أبايز مولي زبلونجي ينا أنا غانو كسالا إلا ينا أنا غانو كوكو منا كالصلاة نبي أغامبا أغندا كزوكي أنا فرعون سابا جيم نمو كوانو كي هامانا نمو نقارونا ne Ubayy ibn Khalaf abo bonna amanya gaabwe gaamala dda okuwandiikibwa mu muliro. N'olwekyo obanga toyagala kubeera ng'ozuukira na bano beeranga wallahi weekuumira ku ssala yani wa tarik ssala. Era omwanadamu yenna aleke ssala la yasihu tazwijuhu, tetukkirizibwa kubeera nga tumuwa omwana waffe yani ow'obuwala. Era n'oyo omwana yenna omulenzi nga tasaala takkirizibwa kubeera nga awasa mwana wa buwala mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Hatta yusalli au hatta yusalla, okutuuka wanasaala. Wa yuqaalu lahu lasta musliman hatta yusalla, era tumugamba nti ya akhi ebbanga ly'onaamala nga tosaala tobeera musiraamu okutuusa lw'onaakola ki? Lw'onaasaala. La'alla oba oli awo ajja kwebuulirira addemu abeerenga asaala. Wa hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Era omwanadamu ono Sheikh Fawzani atugamba nti omwanadamu agamba nti la ilaha illa Allah wala yusalli n'atasaala fahuwa murtad, oyo abeera obusema bukoze ki? Abuvuddemu. Qad qaalaha billisan aw qad antaqaha bilisanihi, ayatudde n'ekigambo la ilaha illa Allah walakin lam ya'mal biha, naye aganye okukola ki? Aganye okubeera nga akikolerako. Olw'ensonga buli yenna yatwa la ilaha illa Allah alina okusaala. Yagalagaana okusaala kwe kujjudde shahada. Tandikira ku azina Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah, hakadha eyo shahada. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Tugenda mu ssala Allahu akbar, bitwogera mu ssala sami'a Allahu liman hamida, linnya lya Allah tukowoola tukola linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Tugende ku tahiyyatu. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Kitaka soogera la ilaha illa Allah yokka n'ogaana okusaala. Fawzani atugamba nti anta murtad, obeera ovudde mu busiraamu. Waqad qaalaha bilisanihi walakin lam ya'mal bihi, agyogedde n'olulimi lwe n'agaana okubeera nga agikolerako. Lam ya'mal biha. Wala tuqbal hadiyatahu, newabanga akuwadde ekirabo oyo atasaala tetukkiriza kirabo kye. Wala tuqbal da'watahu, newaba akuyise ng'alina omukolo nga tasaala tetugendayo. La'allahu yatuubu, oba oliawo anenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga addamu okusaala. Tukikola ta'liman lahu, okubeera nga tumuyigiriza tinne eddiini mwoli olina okubeera nga okulaba oti. Tuwanvuyizaamu katono, abaana bali mu holiday alhamdulillah balina okumanya ebintu bino wammanga. Faman mata, omwanadamu yenna waafa, wahuwa la yusalli, nga abadde tasaala, haruma taghsilu, okumunaaza tekikkirizibwa, yadde nga abamu bateekawo sweet language or sweet talk. Fagala wallahi kidha 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 kidha. Tetumunaaza
wa takfinuhu tetumuzinga mu ngoye essatu oba ettaano ez'omukyala, wassalatu alayhi tetumusalira, wa dafnuhu tetumuziika fi maqabiri almuslimin mukaburi zaffe yadde ku bijja byaffe abasiraamu, wa haruma addu'au lahu tetumusabira birrahmati walmaghfira nti allahumma ighfir lahu warhamhu nga tetasaala la ate kati allah amusaasire ki nabwe kityo baganda nga ebitiibwa liannahu min ahli nnar oyo abeera wa muliro wala yajuzu an yad'u lahu bilmaghfira warrahma liman mata ala alkufr akyemeddeko aganya okusaala anywa omwenge nga mulaba namaana alangira n'obusiraamu naye ng'asigazza erinnya n'agaana okubeera ng'atukuza erinnya lye. Tumukolera ki ng'ebivuddeko? wala yahillu ahad min aqaribihi almuslimina an yarithuuhu, ne mu baana be waba afudde ng'abadde tasaala ne mu baana be tetukkiriza kubeera ng'amusikira, liqawli nabiyi sallallahu alayhi wasallam, ku lw'ekigambo kya nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam, rawahu usama bun zaid, nga kyogerwa omu ku basahaba allah be yawa ilmu ya mirath ey'okugaba emaali bamulekwa, nabbi yagimuyigiriza era n'abagamba nti inna afradakum zaida, abasinga mummwe basahaba bange okumanya emaali y'okugaba ebyobusika ye zaidi. Bwati bwatonyumiza yagamba nti la yarithu almuslimu alkafira, omwana adamu tasobola kukkiriza nga musiraamu tasikira tali musiraamu, wala alkafiru almuslim yadde atali musiraamu okusikira omusiraamu. Kabeere mwanawo, kabeere first born wo ng'omwagala nnyo, wetuyingirako mu sharia wano tebikola. Madha nafalu bihi, tumukolera ki? Tumusitula kharij albalad, tumuteeka eyo, wa nahfuru lahu hufratan, netumusimira ekinnya, wa nalmisuhu fiha, netumusuulamu bidun taghsilihi, nga tetumunaazizza, wa takfinihi, era nga tetumwambaza ngoye zaffe, wala salata wa du'a, nga tetumusalidde yadde okumusabira. Nabwe twaganda nga ebitiibwa essala yagenda wala nnyo. Nabbi n'agamba essala yo Allah wanaagisanga nga tamma, wallahi nga nzijuvu, Allah tagenda tunuulira mulimu mulala gwonna, ajja kugamba genda oyingira ejjana, naye weenaasangibwamu ng'erimu ebituli Allah ajja awalirizibwa okubeera nga ayingira kwa mirimu emiki. Omwana yenna abanga badde awandiika bulungi mu pepa nga ayina handwriting ennungi, takuutiza nga kwegamba question ne answers zifollowinga, omusomesa amuwa bwi tik 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 tik, naye wasangibwa omwana nga badde awandiika bubi, omusomesa nga akalubizibwa okusoma ne handwriting ye, omusomesa awalirizibwa okwetegereza byakoze ki, byawandiise, tagenda kubanga ayita bulungi ng'oli. N'olwekyo yeswala baganda banga ebitiibwa Allah wanaagisanga ng'eri tamma nga nzijuvu bulungi, alhamdulillah. Allah tagenda kubeera nga atunula mirimu ya gyonna, naye weenaasangibwanga wallahi naaqisa nga nkendeevu, Allah ajja kubeera nga esswala eyo awalizibwa ku lw'esswala atunuleko mirimu emirala gyonna. Bw'oba osala Ramadan okyayina akadde kyusa, bw'oba osala Juma okyayina akadde kyusa. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akusonyiwa. Allah musonyi. Byetusoma byetubasomesa si byaffe, bigambo bya Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mateeka ga Allah era bigambo byabamanyi. N'olwekyo naffe tutabikolerako, Allah agenda tutubonyereza. Wa na'udhu billahi min dhalik. Tusa Allah berenga atutaasa okuba nga tulagajjaira esswala zaffe. Nammwe abaami bwe mubeera nga mulina abakyala nga tebasaala, ahaqu
abo bali ahaqu okubeera nga mbata. Nammwe abakyala bwe mubeera nga mulina abaami nga tebasaala be baleese ebizibu mu maka, tasaala tasaba Allah kumuyamba, naawe okkirizibwa okubeera nga omuviira, omugambe nti nze nkuviiridde toyagala sala, ogenda kunnyingiza omuliro. Hatha huwa al-amru. Ensonga emu ku zino bya abakyala, si busongasonga, erina kubanga nsonga nkulu, kuba sala nsonga nkulu nnyo mu Busiraamu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب الخلفاء خصوص منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.